Tweyongerayo tuli ku paragraph endala egamba nti hal siyamu fi haqqi al-musafir afdalu aw al-fitr. Kibuuzo mas'ala bakubuuza hal siyamu fi haqqi al-musafir, nti okusiiba eri omuntu ali mu lugendo afdalu kwe kusinga obulungi aw al-fitr, oba okulya kyekisinga okuba ekisinga gyali, kyekisinga okuba ekirungi gyali, kyekisinga eri omuntu ali mu lugendo, okusiiba oba okulya. Gamba nti khilaafu baina al-ulama, waliwo okwawukana kw'abamanyi ku nsonga eyo. Al-qawlu al-awwal, ekigambo ekisooka, al-qawlu al-awwal, ekigambo ekisooka, anna as-siyamu fi haqqi al-musafir idha kana yaqwa alayhi afdal min al-fitr. Al-a'imatu as-salasa, tugamba wano nti ekigambo ekisooka bagamba nti anna as-siyamu fi haqqi al-musafir, nti okusiiba eri oyo omuntu ali mu lugendo, idha kana yaqwa alayhi, wabanga asobola ng'akuma amalako okusiiba, ng'asobola okusiiba, afdal min al-fitr, ekisinga okuba ekirungi ali okusinga ate okulya. Era waliwo abamanyi abeesigata ku a'imatu salata, imamu bafe abasatu, bo bagamba ekigambo ekyo nti okusiiba eri omuntu ali mu lugendo wabula ng'asobola omala kaliwo nga ssaawa zino eno nga engendo zaffe eziriwo, omuntu asobola okubeera ng'agenda wali Jinja wadde nga walafa naye ng'ali mu mmotoka afudde butuuzi. Kati waliwo nakigenda kubeera nga kimukaluubiriza. Wali naye edda abantu baavuganga nsolo musana gumwokya, abantu batambuzanga bigere, abantu bakozesanga basotangawo obugaali manyi ga kifuba kuva eno paka Mbale, ava Kampala paka Mbale agenze kubika. Kati omuntu ng'oyo nga mu mbeera bwetyo akirizibwa okula, kubanga abo baavuga akagaali n'omusana guno ogumwokya awulira enkalamata n'abeera nga ayagala tisanye ku mazzi, ate nga waneekaluubiriza singa aba akosebwa ate tasobola kubeera nga aba afuna omusango ewa Allah kuba yeekosezza, ate nga ffe twagala muntu mulamu nti niwaba nga alulidde olunaku luneeno ajja kubeera nga at least asiiba oba aluliwa nnaku endala eziba ziddako mu maaso awo. So tugamba wano eno nti omuntu bo bagamba basooka nti okulya okusiiba kyekisinga okuba ekirungi. Yali ne wali mu aya esookera ddala egamba nti eyyama ma'adudaati, mulimu aya n'agamba nti wa an tasuumu khairu lakum in kuntum ta'lamuun. Waliwo aya eyo nti okusiiba kyandibadde ekisinga okulungi tuli wadde ng'osobola okuliisa fayini, osobola okukwatira ate okusiiba kyekisinga okuba ekirungi. So nteyongerayo mu maaso al-qawlu athani, ekigambo ekyokubiri agamba nti wal afdalu ala al-musafiri al-fitr, abasinga obungi bagamba nti ekyasinza okuba ekirungi eri omuntu ali mu lugendo al-fitr, kulya, kubeera nga tasiiba. Agamba nti al-mashhuru fi madhhabu al-hanabil, era nga kyatiikirira mu madhhabu ga Imaamu Ahmad ibn Hanbal, wa huwa ikhtiyaru Ibn Qayyim, era ekigambo ekyo Ibn Qayyim al-Jawzi naye kyeyalondako rahimahullahu alayhi wa rahmatullahi alayhi, okusiima kwa Allah kubeere kuye, Allah amusiime. Yagamba naye kyeyalondako n'agamba nti okulya eri omusaafiru ekisinga okuba ekirungi. Ne wogenda ku hadiisi oli eya Ibn Abbas, waliwo tulabye waggulu wali eri ne Imaamu Umaru, Abdullah bin Umar, nabo agamba nti oli yagamba nti Allah waba akuwadde lukusa, kirungi nnyo okubeera ng'ogikozesa. Nange wemba nkyesembisa ndaba nga nabo batuufu nti Allah waba akuwadde lukusa, akuwadde olukusa olwo nabeera ng'ayagala nnyo omuntu nabeera ng'akozesa olukusa lwakoze eki lwamuwadde. So agamba masala ekigambo ekisooka kyekyo tuva okulaba, ekyokubiri kyekyo, bigambo biriko bibiri, abamanyi beeyawula mu nsonga abamu bagamba nti okusiiba kyekisinga okuba ekirungi, abamu ne bagamba nti nedda okulya kyekisinga okuba ekirungi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tugenda kudda ku hukumu man nawa sawmu yawmu
وهو حاضر ثم سافر في أثنائه alamuru atya omuntu oyo aleeta niyo ey'okusiiba ng'ali mu lunaku nga waali bulungi anaafuna olugendo wakati waalwo wakati mu lunaku omuntu oyo akola atya kyokka tubiraba inshallah